Kashumba konze nedda alwa Frank Kashumba nze ndulina yava mu lulwe lulala. Bano beba ku baana ba Tamale mirundi nyakusaba bali representative baabwe boogere lwa bannaabwe abaana baffe bagambye nti beba mukuba abaana baffe abawazana bagenda kukiikirirwa Nantongo Teddy ababuuzeeko. Zataata abakungu bazimonna Vice President tusanyusa okulaba ewaffe ekyotera ababaka ba Paalamenti mwenna abaliwo n'ab'ebitiibwa mwenna tubeebaza mwebale kujja ku mbaga ya taata esembayo. Mwebale byonna bye mukoze tusiimye naye taata tukwebaza okutukuza neweefiiriza ne tubeerawo totulesewo taata ono nze abadde maneja we owa mirundi media consultants efulumya obutabo obwo bwe mulaba ne bu magazines. Taata waafiiridde akampani yaffe ebadde egenda esereba era nga tetukyalina bulungi naye nga tulina ebirooto. Taata abadde n'ekirooto mwenna mbadde mujja kimanyi musanze kalina ne mwebuuza oba eno yaani si bwe kiri. Ne taata abadde ayagala nnyo okuleka legase ku kyalo kuno era nga yaŋŋamba mulabe wali ennyumba ye wali naye waliwo ettaka eriddako awo ng'ayagala kukolawo paaka ey'emmotoka nga wansi maduuka nga wakati abazze mu paaka basulawo nga waggulu layibulale ye kuba yali agambye nja kuwumula sigale nga mpandiika buwandiisi. Naye twakuba pulaani eyo taata waafiiriddwa abadde talina ssente naye ng'alina essuubi ng'alinga ndaga nti alina gw'abanja era ng'agamba tugenda kufuna ssente era nagamba kugenda ku district bakuwe tractor tusende tutandike nengenda nembifuna kaga lindako tebannatuwa lindako tebannatuwa. Vice President nkusaba kyali kirooto kya taata afune legase ajjukirwe ku kyalo kino. Nsaba omuteerewo mirundi plaza yeeyo tumujjukirirengako ebitabo awandiise bingi biri waka mu sitoowa tujja biteeka mu layibulale ye abantu bajje nga babisomeko. Neyanzisa nnyo. Amanya Joseph Tamale Mirundi Junior. Taata okimanyi tukwagala nnyo era tumanyi tyoli mu ggulu. Taata weebale byonna byewatukoledde. Taata emirimu ki agikoze bulungi era tumukubireko mu ngalo enna. Taata yatugamba tetwekubagiza tetukaaba naye tumuserebuleetinge watufunye malayika endala. Taata omwoyo gwo Mukama aguwummuze mu ddembe. Mwebale nnyo baana bange obudde nga buno bwebwo obutono nga buno
kiba kizibu abaana bano okubabuuzaako era ne bababuuliranga bwebiri naye tujja kukola entegeka abaana bano bajje mu gavumenti bajje boogere nammwe mubalabe mwebale nnyo mwebalire ddala. Tanabadde nsaba Nantongo request ye ey'omugenzi agiddemu mu Lungereza Vice President agipikinge bulungi. Thank you very much. Tata wange yampeerera. Right Honorable Vice President, I'm here to inform you officially that I've been the manager of my daddy's company, Mirundi Media Consultants, legally known, and we've been paying taxes. We've been operating in publishing. We've been publishing monthly magazines and those small books that were specifics. In the time, my dad, during this time, our company had lost its assets, they were reducing because Dad wasn't earning, or if he was earning, it wasn't all that. He was the major shareholder in the company. But as a company, we had a dream with Daddy. As we are coming along this road, you met a flat. Did you see it? That flat is the legacy for my dad, Mr. Sadi. My dad also wanted to have a legacy here in his home area. He has land. That is his house, but next to his house is land. It is his land. And this is what we had in plan. He wanted to have a tax park there with a storage building. The lower section to be shops, middle section, accommodation area, then the third floor, his library. But because we were not generating a lot of profits, we didn't manage to put our plan in implementation. However, my dad used to show me like he's demanding someone money, or he needs to be appreciated somehow, somewhere. Even when that plan was made, he was trying to tell me, we are going to receive some money. Please go on with our plan. Even I went to the district, requested for a truck, an excavator to start the work. However, whenever I could reach him, he would say, they have not yet given us, they have not yet given us, but when I get the money, we shall put it in plan. So my request is, Mr. President, it was my daddy's wish to leave that legacy here in his home area. Kindly help me or help the family to leave that legacy. Thank you very much. Webale Nantongo Bwawada Gandhi Right Honorable make a small correction. Avera Her Excellency the Vice President. Webale